Kaenza kakeko musomesa atakuba wuyo. Ono ye papa Panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Ono ye Panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Abakyala waliwo ekintu kye tugwanidde okubeera nga tutwala ng'ekintu ekikulu kubanga ekintu ekikwatagana n'obufumbo tukigiragiranya ku mupiira. Teri mupiira gwonna nabanyonyolako emabega guyinza kuwangulwa nga teguzanyiddwa ate mu kisaawe. Ekisaawe bwe bufumbo bw'olimu oteekateeka okunoba ogende waliwo ali ku ssaaba afuuyirira akanwe okulaba nti gwe ovaawo ye ng'agamba nnyingirewo waakiri mbufiiremu. Kikumala okulaga nti beera nga mweteefuteefu okubufiiramu, beera nga mweteefuteefu okubeera ng'oswaza ate ono ali ku ssaabu osobole okubeera ate nga mwattu ebintu bikutambulira bulungi era osobole okuwangula. Teri mupiira guwangulwa nga teguzanyiddwa ate mu kisaawe. Omuzadde totambula kumalako kibuga kyonna kusiriza ngatto ng'onoonyesa omwana wo kalunda w'ebyokusoma okumujjuna abuddukira butuufu mu Kampala wonna ye Kanani Book Store. Njogera Kwenre Books. Bano balina byonna ebyokusoma n'ebyamasomero, balina ebitabo byonna ate mu sayizi zonna. Oyagala bya nursery, secondary, primary, tertiary oba kusomesa mwana wo, balina Bibles ne Qur'an mu bika byonna. Balina essaawa, success card, notebooks awamu n'ebirabo ebyokutonera emikwano n'eŋŋanda. Basange ku New Park Mall ku mwaliiro ogusooka ku mulyango 648 oba bakubire ku ssimu 0705 277 25 0774 28 82 99. Teweerabira baaniriza abatwala ekimu ne mu bungi. Amagezi gasangibwa mu bitabo. Ono ye Panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Kati nyumirwa nga bw'oyiga buli lunaku. Basomani banyabanengira kubeera ate nga mbabuuzaako leero mutemwe na gye muli eyo yeebaligisa ebintu kiwa mirembe bw'atyo natukedde olunaku olufaanana luti nayongera okubeera nga mbagamba nti mutya eruuyi eyo bannange mwebale kubeera nga mukola mukakkalabya mukola guno na guli wamu okulaba nti ate munyweza buli kimu nakubeera nga mwongera ku byenfuna. Nze Dr. Kebbi baligankoona balamaga nateedde buyate okubeera nga mbatwala kayita piyango w'obusaago baganya omuyaayo era nteredde wamma kayigi wano kutuula nkologiri ate mbere nga nkutirako ejjinja bassebo ne bannyabo mbagamba nti kaakati oba owulira omubala guli nti Panado w'ebigambo Panado omukwano manya nti wetunerera ate okubeera nga tubaweereza ebintu ebyenjawulo era ebintu ebyamakulu. Kati no bassebo ne bannyabo munakkiriza ne mbagamba nti bannange Panado waffe leero ate akutuusiddwako n'abakyalo omukyala Nansubuga Betty bw'atyo ne yeewayo okubeera ng'akwatira abakyalo
okukola omumuli n'okubeera ng'agamba nti abantu baffe ebitabo ebitukuvu byatugamba nti babonaabona lwa butamanya. N'olwekyo n'agamba Dokita Kaddu genda osomesa abantu, nange siyinza kugaana. N'olwekyo kyenva neeyanguya munnange nno n'abakyala bw'oba ng'olagidde ate anaagaana teri ayinza kugaana. N'olwekyo nkugamba nti weebale nnyo, weebalire ddala bakajjita bakaakasirye. Nsaba buli ky'okwatako kyonna Lugaba akuwa omukisa ogutalina buyinike, leka ezzadde lyo ebyenfuna na buli kimu ate byeyongere okwala. Kale no basebo ne banyawo bwe gubeera bwe gutyo ntera okubagamba nti bwe gutyo azaala bwe gutyo olukomera luzaala omutuba. Mukkirize ne leero ate ngenda kubeera ngamba njulya bwatono Ssenga ate era tuli naye leero bulembwe agenda kubeera ng'akunyonyola akawonvu n'akaga. Bannange mumulindirira nga mbaga bulijjo muŋŋamba Dokita bannange Ssenga omutulabira. Bannange nange ne mugamba bwe mba mpiseyo ku kampani ne mugamba Ssenga bakumbuuza naŋŋamba kanzije mbere nga mbalabako. Nange no nembeera nga mukwata amavumbavumba ne ndyoka munyweza wano ne tubeerawo ne tubagamba nti mmere tugenda kubeera nga tubaweereza ate akawonvu n'akaga. Ye bannange lwaki njogera kuno nakuli ate nga bulijjo mumbuuze Ssenga. Bannange Ssenga oli otya munnange? Bulungi Dokita. Muli mutya eyo? Tuli bulungi. Weyanjulire abawuliriza. Yenze Ssenga Nakibule Gertrude okuva mu kwefaako nakyo Uganda. Dokita, nga tetunnaba kutandika kintu na kimu, nsooka okwebaza abantu bonna abatuwuliriza, abatufollowinga, abantu abeewaayo ne beefiiriza obudde ne bawuliriza audio waffe ono ne bafunamu ekyokuyiga. Abantu abo bakola kyamaanyi era kya ttendo ddala. Ssenga munnange waliwo ne munywanyi wange wano Selimpanise Frederica ali awo mu ggwanga lya Iraka. Yaŋŋambye Ssenga omulimu gwakola gwa ttendo nnyo era gwa ttendo ddala, era munnange ndowooza ntuusiza obubaka. Teyampadde kinyaanya naye yaŋŋambye mwebaze nnyo ate ebitagambika n'abantu abalala abeebaza. Baŋŋamba Ssenga yannyonnyola ebintu n'afumitira ddala ku nnyama. N'olwekyo bakwagala nnyo ate ebitagambika. Naye nga munnange omwami oyo nno matalisi wange, munnamawulire wange, bw'atyo no yatambuza emisomo gino ate n'okubeera ng'agaba okumanya naye n'asindirira abantu ebyasinga abasindira n'emisomo gyaffe gino. Yeebale nnyo, yeebalire ddala Dokita. Kajjanga okwo abantu ng'abo Dokita tulina obbasangamu ekitiibwa butereevu kuba abambi baba beewaddeyo Dokita okutusaasaanyiza obutambi bwaffe, okuyigiriza abalala Dokita. Tweyamba bwe tuyamba bannaffe. Kitegeeza nti omuntu avujjirira obutambi buno, omuntu atambuza emisomo gino ye yennyini yeeyamba ate n'okuyamba munne, nga naffe bwe twewa ne tugamba nti tuteeka okubeera nga tubaweereza. N'olwekyo ekintu ekyo nno kya ttendo nnyo ate kya ttendo ddala. Kale no bassebo ne bannyabo, olunaku olwaleero nabategeeza dda tuli mu panado w'ebigambo ate panado w'omukwano. Ssenga naawe kaddemu okwogere. Panado w'ebigambo, panado w'omukwano. Oyo nno omulaba asindirira okumanya okutagambika naddala eri abantu. Eye Dokita. Ssenga munnange emabegako watunnyonnyola ebintu eby'enjawulo ate leero Ssenga otuleetedde ogukapu guli wa leero nga sinagulaba. Ogukapu gwaffe guguno wano Dokita. Tuweze n'ogukapu olwaliro gunene nnyo. Teeka wano tusitule. Leeta n'omwana oli atusitulireko. Ssenga beera nga onnyonnyola abantu tubeere nga tweyongerayo okubeera nga tumanya ebintu eby'enjawulo. Dokita, olwaleero tuzze okulaba ku nsonga eyawukana n'eri gye twalabako luli. Ye Dokita, olwaleero tuzze okutegeeza abantu baffe, okubasomesa bintu ki ebyo bye tulina okukola okulaba nga tunyweza omukwano gwaffe Dokita. Kubanga omwaka oguwedde ogwo ogulaba Dokita 2021 tukyali mu 2021 Ssenga.
tegunnagwako kubulaka nti kati ennaku ntono nnyo kugwako. Mm. Omwaka guno gwe tulimu gwe tugenda okumalako dokita, abantu tufuniddemu ebizibu bingi. Ebizibu n'ebyo ebingi bye tufuniddemu ng'ebisinza okukosa abantu gwe mukwano. Dokita, abantu bafiiriddwa abaagalwa baabwe. Oli n'akyawa munne n'agamba COVID okuva bwe yatandika takyalina kyampa kanzuuke nfune omulala. Abantu bafiiridde emikwano gyabwe dokita. Kati olwaleero tuzze tulabe ebintu ebyo bye tulina okukola okunyweza omukwano gwaffe 2022 dokita. Kale nno basibo ne bannyabo mutegedde ate omulamwa gwaffe ebintu bye tuteeka okukola ate kale no mu mwaka omujja ate okubeera nga tunyweza omukwano gwaffe. Bamikwano mukkirize mugane we tutuukira okumalako omwaka tuba tuyise mu bintu bingi nnyo ebisoomooza. Tuba tuyise mu bintu ebirimu ate obuwonvu, obutendera, obutaalitaali n'obukko. Naye ate nno mwattu okubeera nga tunywera n'okubeera abamativu mu ebyo byonna ate ky'ekintu ekibeera ekikulu. Kale no bangi abanobye Ssenga mu budde buno ate okuva lwe twayingira omwaka guno tegubadde gwo mwangu. N'olwekyo olw'okuba mwattu bingi nnyo bye tuba tuyisemu okumalako omwaka. Kale kati no leero basibo ne bannyabo ate tugenda kubeera nga tweyongera okubeera nga tumanya ebintu bye tuyinza okubeera nga tukola okunyweza omukwano gwaffe mu mwaka omujja ate gwe tugenda okubeera nga tuyingiramu. Si bwe kiri Ssenga? Yes doctor. Kitegeeza nti abannaffe abagoberera mubeere nga mututegera agatawulira vumbe ate tubeere nga tutandika eri abafunye emitawaana mwattu ate egitagambika. Naye ate ebizibu gwe munnyo gw'ensi buli muntu gw'ateekwa okulowoozaako. N'olwekyo kitegeeza nti namwe tubasaasira nnyo ate tubagamba nti mubeere nga mwekwasa Lugaba Kiwa Mirembe ajja kubeera nga abayamba. Ssenga, bintu ki byayinza okugamba nti babeere nga babyekwata era byogamba nti abo babivaako bagende kuwa engatto kubanga oyinza okuba olabika leero by'otuleetedde by'amaanyi by'oyagala otusibirira ate nga tuyingira omwaka. Dokita, nga we nkugambye nti ekintu mukwano kyekintu ndowooza ku nsi kuno ekyasinzeeyo okuba ekirungi. Omukwano. Kati dokita, omukwano ogwo bw'oba otegedde nti kintu kirungi, biki by'oyinza okukola okugubeezaawo? Ogunyweza, oguwangaaza. Ng'Abaganda bye bagamba dokita nti lubeera embeera yes, nga n'embiro kwotadde. Kati omukwano ogwo oyinza okubeerawo dokita n'ogamba alina osaba Mukama njagala omwagalwa waati ne bwati, ayina ssente, ayina emmotoka, eyazimba, byonna ebyo nga tonnaba bisoma, nga tonnaba bisaba Mukama bikuwa dokita. Sooka omanyi Mukama wannyamba yamumpadde omwagalwa wange muyina. Biki bye nnyinza okukola okuuma omukwano ogwo bulijjo gwe nsaba Mukama akole ki? Ampe. Ekisookera ddala dokita, tugenda kulaba ekintu ky'okwebaza mu mukwano ku mulamu gwe tuliko leero. Mu mukwano ekintu ky'okwebaza dokita kintu kikulu nnyo 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 mu kwebaza dokita. Obadde okimanyi nti dokita omuntu aba ayagala okuwangaaza omukwano gwe alina okuyiga okwebaza. Alina okuyiga okwebaza munne gw'abeera naye. Naate bwe seebaza mbaki dokita, kati nno tansooke nkubuulire. Omuntu ne waaba akukoledde akantu katono katya gwe kolaba nti tekali mu makulu olina omwebaza. Bwe mba njagadde nedda dokita, kino tekiriko kwagala kuba buli wekkolera akalungi ne wemba nkutereddeyo obuteezi mazzi gakunaaba dokita ngamba mukwano weebale kuba buli wonneebaza akagambo ako weebale n'oŋŋamba weebale mukwano nfuna amaanyi amalala agakuteerayo wemba nga nakutereddeyo mabisi nenfuna amaanyi agakubugumizaako. Ye dokita, awo oyinza okuntira ebbaafu n'engisamba nengamba genda ojja ekibaafu kyo. Nedda dokita, okwebaza kuno Ssenga abakyala b'ogamba bayiga okwebaza bonna
naddala abakyala tulina okwebaza balina okwebaza naye n'abaami balina okwebaza dokita omanyi abaami abo bayinza okugamba lwaki neebaza ne waba akoze kino lwaki mwebaza dokita nze obanga oli mwami wange nekkolera akantu konna okugeza n'okomawo dokita nekugamba kulikayo mwami n'oteeka engato zo ku mulyango nga zijjudde ebisooto lw'enkuba yatonnye gy'otambulidde nenzikuwata nenziyonja bulungi nnyo dokita nenziteeka mu nnyumba nga nnyonjo n'otangambako nti weebale mulimu gw'oteeka ogukola mulimo gwange nteeka ogukola kituufu dokita siganye naye ate olina okunzizaamu ku maanyi bwe bwagazi buli dokita senga nga bw'oyogedde bannakyo tutya okumanya abagoberera tutunuulira ebintu bye tuyinza okubeera nga twekwata ate okubeera nga tunyweza omukwano gwaffe naddala mu mwaka omujja gwe tugenda okubeera nga tutandika leero 3 enkya 3 mu lumusi w'ekiri senga akitegeeza ky'abaami tekikola makulu omwami n'ava eri senga n'ayingiza ebigatto bye mu nju avudde eri wasimudde ennyumba yo n'ayingiza ebigatto bye eriyo n'abaami abajuga n'akugamba bimwambulemu nsobola omwambulamu era kinkakatako omwambulamu engatta ezo nawe mba nzikwambuddemu ngamba ko mukwano weebale abakulina munnange beesiimi kubanga ekyo no ky'ekintu ekizibu naye era nga bw'okyogedde senga kituufu abakyala ekyokwebaza kintu kikulu ate era naffe abaami era naffe ekintu kikulu kubanga abakyala balina ebintu bye bakola ng'ekituufu akagambo weebale kategeeza kinene okumuzaamu amaanyi era nga bw'okyogedde kitegeeza nti akagambo weebale kaba kateekateeka n'omuntu ono okulaba nti ate enkyera akafuna ye dokita kubanga wongamba nti weebale olwaleero ate enkyankola kinene gwe kali walabye katono naye ate enkya olwokuba nti wansiimye nti weebale mbeera mu mukwano ogukola ebikintu ekirala dokita era wano nno ffe nno singa tulina n'olugero lugamba weebale amala ebintu kitegeeza nti omuntu agamba nti weebale n'agamba weebale n'akidde ayinza okumalako ebintu nga tutegedde weebale amala ebintu oli akuwa ebintu olw'okuba mugambye nti weebale waliwo abantu nno singa abalina effujjo n'omuwa neyeebaza neyeeziribanga n'agira n'akuuta akalivu ku ttaka ebintu byo byonna sibo ne weekanga ng'abiyodde abikututteko ye dokita ekitegeeza nti leero kyetusoose nakyo bassebo ne bannyabo asinga abanyonyodde ekyakwebaza ate tekiriiko luuyi nti oba mukyalo oba mwami ffenna bye tukolebwa ye dokita ekintu ky'okwebaza kikulu nnyo mu mukwano akatono konna omuntu aganidde okubeera ng'akasiima n'okubeera ng'akeebaza ye dokita atwongere ekirala munnange senga nange kanzire ku luuyi senga ate olwaffe ku kintu era nga bw'okyogedde senga waliwo nange nyinza okugamba abaami bwe tuba tuli bakunyweza mukwano gwaffe waliwo ekintu kye tutateekwa kola kubanga ebiseera ebisinga senga ebintu ebinyiiza abakyala ate bubeera bwenzi akobeera nga muli mu bufumbo munno naddala kino nno kiri nnyo ku basajja abakyala tekitera kubeera kyangu kubanga mumanyi ebibonerezo byaffe nti nze olutegeera ogira n'okwata ebibyo n'otusiibula kale omuze guno tetunagaana n'abakyala gye bali naye ate ndowooza ku 10 osangako abantu 5 kubanga senga omwana yabuulirirwa tayi akuutirwa obutendera mu bufumbo bw'abeeramu obwa bbaawe kati abaami ekituufu ekintu kye tuyita obwenzi kiruma nnyo abakyala naye ate senga awali omutawaana abaami eriyo abenda n'alaga omukyala kibi nnyo ekyo dokita kibi bakikola naye ate kyekyasinza obutemu mukwano omwami ne waaba ayenze ebbali tetubagaana kwenda
naye ne waaba ayenze ebbali si kirungi kulaga mukyala we waka nti akoze eki nti ayenze dokita. Ekitegeeza Ssenga nti omukyala ow'ewaka yeetaaga okubeera nga atwalibwa ng'ekintu ekikulu. Iye dokita. Naye nno Ssenga bwe tubeera ku kintu ekyo eky'obwenzi kati awo mufunze twandigambye nti buli muntu bwe tubeera mu mukwano kale yandibadde anywerera ku munne. Bw'onywerera ku muno n'owulira ng'oli mumativu naye akitegeeza nti Ssenga omutima gwo ne bw'onaalaba abalina obubi nakati ng'obubwo. Ffe tetuyinza munnange olw'okuba nti mba njagala nyweze ate omukwano gwa munnange kyenva ntunula ebbali. Aye nno dokita nno olaba ku nsonga y'obwenzi obyo nze mbadde ngamba abaami baffe bano nti nno okwenda ebbali si kyekintu ekiyinza okunyweza omukwano ogwo wabula nti kyendabamu kiyinza gusattulula busattuluzi. Omuntu waba talina bukodyo bumala kufuna mukyala bbali nti oba okwenda kiyinza okusattulula ne guno gw'abadde alina ne guggwawo naye natandika okwejjusa kale singa saakola kino singa saayenda singa nanyweza bunyweza ekyantwala okwenda ne tukikwatako nze mukyala wange ne tukyogerako singa nodda mu singa nze ngamba dokita eyo okwenda si kulungi mu baagalana dokita. Kituufu ate era abakkiriza mu bitabo ebitukuvu bw'osoma ekitabo ky'abakooliiso essuula ey'omukaaga olunyiriri awo bwe tutandikira ku lunyiriri naddala olw'15 lugamba nti temumanyi ng'emibiri gyammwe bye bitundu bya Kristo kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwezi kitalo oba temumanyi ngeyeegatta n'omwezi gwe mubiri gumu kubanga ayogera nti bwe weegatta n'omuntu Ssenga wano kibanyonyola nga mwenzi mwenna mubeera mufuuse benzi. Eyo dokita kyo kiri Bayibuli egamba buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Ekitegeeza Ssenga nti omuntu bw'ayenda nti gwe kennyini otandise okuleeta ekibi ku bulamu bwo. Kino kyekintu ky'otayinza gaana bantu Ssenga naye ekikulu kya byonna kiri nti kale obutalaga bannaffe. Ate Ssenga nannyonnyola nti abakyala gwe omwami ayinza okukikola naye ate weekanga nti gwe bw'okikola ne tukitegeera ebiyinza okuvaamu munnange biba birala. Byo biba birala ate nze munnaye abaami munsobera dokita gawooyendako ekyo kiraba ng'ekyobulijjo. Ekyobulijjo ekyo Ssenga nedda si kya bulijjo naye ate omukyala agendeyo wejja okulaba wejja okulabira awo wejja okulaba obuzibu awo. Ssenga ffe ne babeera babuulirira omwana omuwala naddala mu buwangwa bamugaana okwendera mu maka ga bba. Ekyo kituufu. Era Katonda no bwe yali atonda mabegako nayina mukwano gwange nali nnyumya naye ne nga bannyonnyola ku ky'abakyala okubeera n'abakyala ab'enjawulo ne mugamba obanga osoma ebitabo bitukuvu nokulayo oba oli awo nabbi oba gundi yenna yalimu ng'alina omukyala omu. N'ekikulu wano sigamba nti mpagira abantu okwenda naye nga bw'olaba nti amateeka g'Obuyisiraamu gagamba beera n'abakyala bana bw'oba ng'olina obusobozi bw'abantu abo naye omu bw'aba ng'akulemye ate tekyetaagisa funa waakubiri ng'omwagaanyi. Ate era Ssenga omuntu bwe mubeera mu bufumbo n'atandika okwenda ensawo ekendeera kubanga eri ebbali gy'agenda ateeka okubaako ssente z'awaayo. Ekyensawo nno kyali badde awo kubanga musobola okuyiiya naye ekikyasinza obuzibu mu ekyo bulwadde. Dokita obadde okimanyi nti osobola okubeerawo ng'oweekumidde munno n'omwekuumira ye n'agenda n'abaliga n'aleeta obulwadde ewaka n'abuleeta n'obufuna
nodda ku ddagala n'otandika kwejjusa singa namanya naye ng'ani abuleese omwami aba akoze eki aba ayenze. Ssenga nammwe muyinza okubuleeta kubanga obulwadde senga obulwadde kandidde oli ayinza okufuuyisa naddala awantu awacaafu n'afuna obulwadde ye gwe tukimanyi ekiri atabaala neyasigadde ekakiyinza omulya. Kaakati Ssenga kituufu obulwadde kubanga ekintu kino Ssenga saagala mumutunuulire ennyo ffe abaami mumanyimu emisango gyonna mugissa ku ffe gy'oli mwe mukola birungi byereere naye era nammwe abakyala Ssenga waliwo ebintu bye mukola naawe ate mutuleetera obulwadde nnyabo. Ye tubaleetera naye nze kye ŋŋamba dokita ffenna omwami n'omukyala ffenna nga tuli mu mukwano twasalawo okubeera ffenna leka buli omu ku ffe abeere nga yekkiririza mu munne nga talina nsonga lwaki agenda okubaliga ebbali. Kwegamba omuntu wano Ssenga tuyinza okugamba okumatirira mwoyo gw'olina. Olina okuba omumativu n'ekyo ky'olina. Naye Ssenga ebintu byanjawulo ebya naaki n'ebya aliyeti. Kubiteekamu buteesi birungo dokita temuli byanjawulo byamu dokita. Ye munywanyi Fred ye ayinza okwawula ebintu ebyo munnange tomanya naye nga affe kye tuyinza okubeera nga tukubiriza abantu nti nannyonnyola abantu ne bagamba Ssenga bw'obanga otunuulira olinga omwegombi naawe okyayinza wakonyererawo ate ne yeegombesa. Ekitooke kifa nsalira dokita. Ssenga oyinza osalira ekitooke ne kigaana. Ssenga twongere gundi tuwe gundi endala gy'ogamba nti eno ne bagyekwate ate bwe babeera baagala omukwano gwabwe okubeera nga gunywera. Ekintu kya dokita oba oyagala omukwano gwe gunywere ekintu bwesigwa kintu kikulu nnyo mu mukwano dokita. Kintu kwesigaŋŋana ne munno kintu kikulu nnyo okunywezaawo omukwano gwammwe n'okuwangaala. Ekitegeeza nti Ssenga abakyala bateekwa otuteekamu obwesigwa n'abaami. Omukyala alina okuteeka obwesigwa mu mwami we n'omwami alina okuteeka obwesigwa mu mukyala we. Awo omukwano gwe gujja kuwangaala nga buli omu yeesiga munno dokita. Ssenga abantu baffe bazibu nnyo. Obwesigwa kyeki era obwesigwa kubanga omuwuliriza Ssenga bw'awuliriza ekigambo obwesigwa abamu ayinza obutakitegeera naye ate ekituufu kiri nti obwesigwa Ssenga kye kintu ky'ogamba twandikitutte ng'amazima nti bw'obanga oyina munno ng'oyinza okumweyabiza oba kyama kyonna buli kimu ne mukigonjola n'akikuuma omuntu oyo kuba omuntu azibira ebyama Ssenga era ndowooza yabeera n'obwesigwa abeera mwesigwa. Kitegeeza nti Ssenga bw'ofuna omuntu atali mwesigwa kikosa nnyo obulamu. Kyova olaba bakugamba nti w'oba tonnaba kugwa mu mukwano n'oyo omuntu ng'oteekateeka omugwamu funa omuntu gw'owuliramu emirembe omuntu gw'osobola okubuulira ku kizibu kyo n'akuwa solution. Wabula si tofuna muntu gw'otya gw'otasobola kugamba kintu kyonna. Ffe Ssenga tetukyabalinamu bwesigwa tubagamba ebintu byaffe mutulangira mwani kubuzina nti tumalaako endiga yakutomera n'ekusamba n'ekugira n'ogamba owaayi. Ssenga abakyala mu ababyogera mu ababyanika wano ndowooza tulinawo omuntu omu gwe twalabye yalangira mu lujjudde nti ate mukyala wange woololwayi ne gundi awo nayogera obulwadde awo obutoogerekeka naye nga sibu naye aliisa endiga za Katonda ekigambo. Kitegeeza Ssenga dokita kwegamba obwesigwa kwe kubanga olina omuntu nga mwerufu oba nga byakugamba byonna ayogeza mazima. Ekyo badde okimanyi dokita? Dokita notanku wobeera n'omuntu ng'ayogeza mazima omukwano gunyuma dokita.
naye omuntu asobola okulimba kati abantu tuli mu corona doctor curfew wasawa takoma sawa 3 oli natuuka ku 4 nombuuza ye mukwano kulikayo munaye goli eno waka wasigadde waka weeraliikirira omwami wange ali olusinda okubyenda n'akasimu osindika ka message takuddamu notandika okweraliikirira omwami wange oba akola ki omwami wange oba bamukutte poliisi curfew n'akoma oba oli awo ng'akomyewo nombuuza mwami kulikayo kikinga oluddeyo wedda neeraliikiridde abasirikale nno babadde no batukutta awo nti nga baagala ssente ate gwe tobamanyi Ssenga batukwatira ddala ffe batukwatira ddala Ssenga mu kkubo ne batukwata kafyu olunsinyiza n'okudda 12 ez'okumakya nga bankute kafyu ne banziriramu ne banta dokita Ssenga ku kintu eky'amazima oba obwerufu kyekintu ky'oyinza okugamba nti naffe abaami tetunagaana gye bali abaami nga Ssenga ye talina mazima ng'ayogera bulimba ava mu bwenzi n'akugamba nti bamukute kafyu ate era nammwe abakyala mutulimba eri abakyala Ssenga nga nammwe amazima mwe mwageesamba ng'okwogera ku mazima kwegamba dokita abakyala nno mutugamba muno tetwogera mazima naye ate oluusi mwe mubituleetera osobola okuba n'omwami dokita naye nga naye yennyini tayogezangako ku mazima obulamu bwo bwonna ffe Ssenga bwe twatondebwa basaba ne banyaba bagobere tuli ku kyoto ky'okumanya tugenda kubeera nga tutandika ekitundu ekyokubiri tuli mu program panado omukwano naye nga ndi ne Ssenga Nakibuule muwomya bigambo masumbira nanyini figa nanyini susu kwegamba byonna ebyakwefaako Ssenga simanyi oba byonna gwabikozesa n'ebyo nnambiraba ku ggwe n'olwekyo atunyonyola ebintu ebyenjawulo naye ate yeyongera okubagamba nti abakwefaako abakyala ng'oyagala kola hips tambula n'omulembi bw'oba ng'olina ebinnya sooka wabigabe okola effiga si bwe kiri Ssenga bakula amahips Ssenga ng'agagu beeyagali kwegamba nabo babiri bamutawaanira bamulembe n'olwekyo akugamba nti abakyala obulungi bwamwe kwefaako kola hips ntumbwe beere tutuwonawo oyagala okwongera oli mutono olina bitundu byoyagala kwongerako oyagala kukola mubiri gugonda beera ng'obeekwata balina ebintu ebiri original ate nga habo atayina buzibu bwonna abobeera wonna obakubira ne babeera nga babikuleetera n'olwekyo Ssenga bawe ennamba tubeere nga tutandika ekitundu ekyokubiri ennamba yaffe eri 074 94 nkaaga mwemu 07 07419 na mukaaga 10 enamba eyo yakwefaako n'ate ekyoto ky'okumanya 773 27 nkaaga mwemu 27 enamba eyo bw'oba ng'okobyeko oyinza okubeera ng'onfuna obuvugizi bw'oteekako tujja kubeera nga tubufuna ekitundu ekyokubiri